akubye mu mbuga b'ekitongole ky'ebyensimbi ekya Masaka Microfinance Development Cooperative Trust ng'abalanga okwekubaana n'abaana be ne bamuma ssente ze yaterekangayo nga beekwasa obusongasonga. Salongo Leonard Sekalego emyaka 97 yakubye mu kooti abamasaka Microfinance Development Cooperative Trust abaganye okumuwa ssente ze zazenga aterekayo okugenda okufuna obujjanjabi obw'ekikugu nga beekwasanga abaana ba muzeeyi ono bwe baganye okuzimuwa. Muzeeyi Sekalega yabadde ayagala obukadde 24 okugenda mu ddwaliro ekitovu okumukebera omubiri gwonna olw'amaanyi agatandise okumukeewa. No one will try out. I tell you. I said, yeah. You go, fight down. I'm bang. My hand is I went to you go next. Mama, I tell you, Kayo. Ono mukakasa nti atyagoberera bulungi akawunti ye asobodde okuwandiika amannya ge gonna ku lupapula watali kumuyambako. Mukyala we Maria Nasazi anyonyodde nti bwe yatandika okunafuwa emyezi nga 8 emabega n'agezaako okunoonya obujjanjabi kyokka obulwadde ne bubula nga kati bamuwadde amagezi okumwongerayo mu bakugu ng'ensonga lwaki ensimbi bazeetaagira ddala. Twaliro eritali limu yatali abiri kakati nga abasawo bagamba nti tebalaba kimuluma ky'amaanyi naye ng'ate yangamba awulira okulumizibwa kati mba njagala nfune ekisingako mujjanjabe kubanga bwe tugenda ekitovu ne bakola kino ne bakola kiri kati ebintu byonna bye bandagira sirina bujjanjabi bumala. Ayongeddeko nti endabirira y'omwami we nayo yakyuse nnyo kuba mu kiseera kino yeeyongedde okugonda ate nga yeeronda mu byalya kyokka nga ye ng'omukyala n'ensimbi ezibigula taziyina. Ofumba ettooke ennyama biki ebyo ne kati busaawa zino anywa mata magi ngula ne supu mu supamaketi buli kimu ky'owulira nti nno kiyinza okumuyamba kati kubanga amaanyi matono tasobola kugaaya nnyo. Sekalega ne mukyala we bakukulumidde n'ababbanka eno obutakuuma byama. Lwaki ate bwe tufune obusente obutono ate era babuulira abaana ne tusalawo nogaafunze omwami n'omukyala nti ssente tuzikyuse tuteke ku akawunti endala we tunaayanguyirwanga. Nasaza alomboze ennaku gy'alabidde mu bufumbi bwa Sekalega nti anyonyodde engeri abaana gye balemesezza kitabo okufuna obujjanjabi. Ate muzeeyi talina kyamanyi ku bbaluwa eyo basobanukira nti $2 million bazituwa muzeeyi n'akola extension ya akawunti ye fixed deposit ya $5,500,000 kati bwamala tugenda okuddayo tuggye $2,240,000 zaali zisigadde nga ziri fixed ne bagaana. Abapulida ba banka ba Solis Advocates mu kiwandiiko kyabwe ekyokwewozaako bategeeza nti ensonga yaganyisa okuwa muzeeyi Sekalega ssente era tasobola kuwandiika nga n'obwongo bwe buliko ekikyamu. Kyokka pulida wa Sekalega Musa Sembajja bino abisambaze nti muzeeyi asobola bulungi okuwandiika nga tebalina na bbaluwa y'abasawo eraga nti alina ekikyamu ku bwongo. Muzeeyi kilayinti wange talina mwana gwe yali awadde powers ate era talina baluwa nti mulwadde waki wa mutwe. Talina layisinsi ya Bank of Uganda ate talina layisinsi ya Uganda Microfinance Regulatory Authority meaning ekola wabweru w'amateeka. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate zo ensonga za maama alumiriza abaana be yeezaalira okumugobaganya mu maka ge zongedde okulanda bw'akawangamudde nti omu ku baana bamusindiikiriza si wa mu maka ago. Ono tumusanze ku ofiisi ya RDC Kayunga gy'agambye nti gyagumbye ng'agamba nti ayagala buyambi kubanga okuva lwe yalabikira ku TV abaana beeyongera okumutabukira. Ebipya byongedde okuzuuka ku maama Justin Kyabanjo emyaka 7 atunka ne batabani be abamugoba mu Maria Ba. Eggulu lino twasobola kulikulaga ku Lwomukaga lwa wiiki ewedde nga maama ono w'oku kyalo kufu ebusana mu Kayunga atunka ne batabani be beyeezaalira abaagala okumugoba mu bintu bya kitaabo mugenzi Livingstone Lubega era bw'atyo yeekubira enduulu eri ofiisi ya RDC Kayunga okubataawulula. Bagamba okola trespass mu kibanja ekitali kikyo nga bayingiza munda. Amyuka RDC Solomon Baleke Trevor yatuuza olukiiko
okulaba nga akkanyisa abaana ne nnyaabwe kyokka terwavaamu kalungi oluvannyuma lw'abaana okwekandaga ne bafuluma. Tujja kukozesa amateeka omukadde tujja muwangula. Abaana abasimba e Nakakongo kuliko Yenginia Bashiru Matovu akola mu Kesise saako Moses Lubega. Bakambwe tebasobola kumpa budde ne gye baŋŋamba sirina marriage certificate. Maama ategeeza nti okuva erabikira ku TV abaana beeyongera okufuuka ekizibu era ng'atangazza ku ngeri gye baagulamu ettaka lino nebba nga yatuuka n'okunona ente waabwe gye yatunda okumalayo ettaka. Kubanga twasooka ne tusasula ze tusonze babiri ne bba wange olw'obulimu bwe twali tulina. Kaakati oli ne tumusiibula n'agenda bw'akomawo sente zaali teziriiwo ne ŋŋende wa taata wange n'atuwa ekirime ne tukitunda ne tusobola okusasula oli n'atambula n'agenda. Ayanukudde ku ky'abaana okumubanja ebbaluwa y'obufumbo kitaabe kwe yamuwasiza n'ajjukiza batabani be nti yatuuka n'okuva mu busiraamu olwa kitaabwe. Wange ekyokufuna ebbaluwa nandibadde nazifuna kubanga nze nali mukyala musiraamu. Bwe twamala okugenda okwanjula ewaffe nansabayo nenkomawo nembatizibwa. Kati nze nali Madiina olwaleero nze Justine. Mutabani we Matovu Bashiru bwe yabaddeko wano ku Bukedde TV yayongedde okutakaka n'alumiyiza nnyina okubuna amalya kyokka nga bino maama era abyogeddeko. Tulina taata waffe Lubega afa 1900. Taata waffe omulala gwe bayita Kasozi afa 1992. Maama waffe Lubega Justine alya pensioni w'omugenzi Kasozi nga namwandu. Abaffe namwandu emirundi 2 ku booluganda 2. Maama batuviiridde ku ntono engeri gye yazaala omwana Moses Lubega mu mulamu we Rashidi Kasozi nga kati omwana ono y'omu ku basimbye e Nakakongo okumugoba mu maka. Taata we yali w'amagye nga bamuyita Kasozi Ronald. Naye nga baaluganda ne Lubega. Ategeeza nti Kasozi yali omujaasi lumu yajja waka nga muganda Lubega Livingstone taliiwo kale n'ebyaddirira mwe naawe alaba oyinza okugattawo. Bba wange Lubega Livingstone ng'ali ku ssomero nga yaddayo okusoma kuba yali musawo nga amala kumpe ebbanga lya myezi 6 nga talabise naye ng'akomawo komye kati yagenda okudda ng'olubuto lwa myezi 2. Ono agamba nti ensonga zino baazituulamu ne ssezaala waabwe ne zigwa naye yeewuunya ate lwaki omwana ono Moses Lubega atazaalibwa maka ga Livingstone Lubega y'omu ku bamugobaganya mu maka awatali mugabo gwe. Twabiteeka ne mu buwandiike Matovu mwennyini ye yakola n'ekiwandiiko ekigaba Lubega Moses ewaabwe. Baba balina obutakkaanya bwabwe. Oyo Matovu mwenyewe n'aŋŋamba naye maama lwaki omwana ono atusumbuwa awaka wano lwaki tagenda eri n'agenda ewa kitaawe. Eno bw'okuba okufuna asobola okufuna naye nga si kwe kufuna olw'okuba akuliddewo ge mateeka g'empulira ge bagamba. Atuuse n'okusaba waakiri bamuddize ssente ze yabateekamu okubasomesa kubanga zisobola okumuyamba okufuna ekifo wasobola okubeera awatali kusindiikirizibwa. Abaana bonna basomesa mu mbeera gye nabasomesaamu tebasobola kuzinsasula ezo ssente zaali zisobola okwegulira we neegulira n'enzimba n'ennyumba. Olwaleero n'amaanyi ganzigweddemu sikyasobola kupakasa ssente zingulira awalala. Baleke Trevor amyuka Radise Kayunga asabye omukadde ono okuddayo alime mu ttaka lya bbaawe omugenzi yamulekera era singa abaana banaddamu okumulumbagana ajja kulaba wamuyamba. Bw'oba omanyi nti bbaawe yakulekera wonna nga we wayitira genda olime mu kifo kyogera ku ofiisi ya Radise kuba tetugenda kukuwa ttaka tetulirina wano. Bw'ona olima ettaka eryo ng'oteekako emmere tulabe obeera abaana bo begazaala bagenda komawo ne tractor bw'onoonenga bayinona lulinga bw'otuganje then tulabe abaana bo baana bakomyewo era ojja kwekubiriza endulu nti baana bakomyewo naye bankola kino ushalukambi. Naye nga kyensinga okwagala njagala tugabana ettaka eryo mu bulungi ezo endooliito nazo ziggwewo. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Bibiri e Kayunga naye ndowooza abaana kyetaaga okwekuba mu kifuba otabonyaabonya nnyammwe bwe mutyo.
ye President Yoweri Museveni yeeyamye okussa ssente mu SACCO z'abavubuka amaliriza okusoma mu matendekero g'ebyemikono ge yatandikawo. Obweyamo abukoledde mu kuggulawo ebbanguliro ly'ebyemikono e Masindi. Mukayepewe gwaliko okunyikiza programu za gavumenti olwaleero President Yoweri Museveni ng'awerekeddwako First Lady Minisita w'ennyingiza n'emizannyo Janet Museveni agudde ebbanguliro ly'ebyemikono ery'abavubuka lyazimba e Masindi erimanyiddwa nga Bunyolo Zone Industrial Hub lino lyerimu ku matendekero y'ebyemikono. President Museveni ge yatandika oluvannyuma lw'okukizuula nti abaana bangi baali bawanduka mu masomero y'ensonga ezitali zimu. Wetwogerera ng'abayizi abafunye obukugu mu by'emikono mu matendekero gano basoba 16,000. Abamu ku bayizi abaganyuddwa mu nteekateeka eno beebaziza Pulezidenti Museveni olw'okubawa omukisa nabo okubaako kye basoma. Kweyongera kumanyisa nti muzeeyi omwezi emitwalo yange nka 3.4 nk'omwana mwisikingifuna nkasoma welding and metal fabrication ngonza kusiima ng'okampa amaani wankwata mukono wanyimukya nyasobora nanyebwire buno nkwemera nimbaza mbantu nk'abasigazi biro bino nkatugambaga ontambuzanga kinawolovu kurubatani nvimba muhanda bwokuboka nfola kine kende. I'm a proud Ugandan. Minisita Robinah Nabbanja abuyidde Pulezidenti nti bangi ku bayizi abamaliza okufuna obukugu mu matendekero naye tebalina busobozi butandikawo bizinensi. Abaana baitu bano bwamazire ku graduatinga bano bwoboine batoito baitu baingi bakagenda bali okwo mu byalo abandi tibapracticinga skills abwaki abokuba bakangamba tibaina engeri bakusobola kwetandika. Ye First Lady ategeeza nti okusomesa amasomo g'ebyemikono mbu bavubuka kuli ku mwanjo. Human capital development is vital in our quest to evolve from a peasant to a modern and prosperous country. President Velo okuwuliza abavubuka bonna abamaliza okusoma amulidde okusomezebwa kubayitamu abawadde obukadde 10 buli omu okubaako kyatandikawo. Bali abaana abaligireyo buli omu nja kumuha miliyoni 10. Oliya mwijukiro wange owakana katoni nkaye mitwalo 5. President era asuubiza okussa ssente mu SACCO z'abavubuka amaze okusoma amatendekero gano. Ate omwaka ogulukwija SACCO zowanyu mu district zowanyu abaana bona baligire hano ntujja kubateera mu ssente. Alagidde nti n'amatendekero gano gayogerwako amasomo amalala ag'ebyemikono. Mbona ati ntujja kwongeramu n'ekimyoga nija kubalagira nibongeramu nka motor mechanics nibongeramu plumbing imana mugamba nibongeramu electrical ntujja kubyongeramu ebyo. Wano Minisita alese ekiteeso ekisaba Pulezidenti Museveni yeesimba mu mwaka 2026 era Pulezidenti n'amwanukula. Nkukusaba kiro tuli hano Industrial Hub oikirize oyesimbe 2026. Ntuza kuteesaho omuseeka na NEC numanye bitu okutubikora ntuza kubikora ebyo. President batasaba abazadde okulaba nga abaana baabwe bebava mu masomero. Bati nimbashaba mugarike inyuma mwena murebe nk'omushomero gwa gavumenti abaana bashomera omushomero gwa gavumenti. Ate ye Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajji asekeredde abasiraamu abamulwanyisa n'abamuvoola era bano bakwasiza Katonda nti abalamula. Okwogera bino abadde asisinkanye ba District n'abayambi be abasoba mu 8 okubabuulira byazzaako mu kisanja kino e Kampala mukadde. Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajji asekeredde abasiraamu abeekalakaasiza nga bawakanya okumwongera ekisanja ng'agamba bano bamalaga mu bulago abawadde amagezi nti mu kifo ky'okugenda nga babungeetera ku nguudo n'okukyankalanya emirimu bagoberera emitendera egirambikiddwa mu ssemateeka w'obusiraamu okutuusa okwemulugunya kwabwe. Okwogera bino Mufti Mubajji abadde asisinkanye ba District Kadhi n'abayambi be mu bitundu eby'enjawulo bayite ba Regional Assistants to the Mufti abasoba mu 8 ku kitebe ky'obusiraamu e Kampala mukadde okubanjulira ebirina okugobererwa mu kisanja kino. Mufti Mubajji ayongedde okukinoganya nti ekisanja kino kyakuteekateeka abanaamudira mu bigere era nti ne bwe kinaaba tekinnaggwako kasitaafu n'omuntu omutuufu mwetegefu okudda ebbale. Olwekyo temweraliikirira nti
tufunye nga muyita mu structure zammwe ez'amadisibulama ne bamebalaza kibwe bali kasamu n'ababatiza nga tufunye transition tugendesobola okukolamu ekintu kyomubirembe nabali benyini abalekanga balami bafeeyo baleke bulezi birowoozo mu ngeri esobola okukikolamu. Kyokka abamu ku babadde mu nsisinkano eno okuli Sheikh Kigoze Rias beegaanye abasiraamu abatambudde okuva ewandegeyo okwolekera paalamenti okutwala okwemulugunya kwabwe eri sipiika era nga babayise bannakigwanyize abeenoonyeza ebyabwe era ne basaba abasiraamu okubaboola. Leta akalungi okusinziira ku constitution nga bwegamba abantu abo tubetangire ddala naswiri mugalale bamemba mufti wa Uganda Dr. Shaban Ramadan Mugajje y'omu ku bakulembeze abasinga okubeera respected mu lwendo wa Uganda. Buli lwakuna twasalawo okukolimira abantu abawala na Supreme Council kuba baga bajja tubola batwambule n'empale naye buli lwakuna twegayirira Allah ne tusoma wa surat Safi njiyati Allah banafuye era bagenzo balaba ku street nga biringa ebiyenje bitamidde biti bonna bati kati abo batumenya ki. Bayozaayozeza mufti olw'okuweebwa ekisanja ekirala ne bamukooneramu nti bo tebamulinako buzibu era nti wekiba kisoboka waddembe okubakulembera mpaka lwalikoowa. Batuse n'okumusaba abawa obuyinza bo baŋŋanga abo abavuddeyo okumulwanyisa. Mufti entalo zaalwaniridde obusiraamu n'obbununula kati bino ebigenje by'okuswiti obumyu nabo tumuyite nti mufti jangu otukubire buno ebyo byaffe abajega tubalinyire wansi w'engatto tebasobola tuyitako. Bano era basabye aba Uganda Muslim Supreme Council okussaawo density oba ebyambalo ebibawula ku bantu abalala be bagamba nti babeerimbikamu nga beenoonyeza byabwe. Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Abbas Muluya abagumiza nga bwe bagenda okukola ku nsonga y'okubaawula ku be bayise bannakigwanyize. Ng'akomekereza olukiiko mufti Mubajje azzeemu ne yeebaza abakulembeze bano olw'omukwano gwe bamulaze era ne yeeyama okukola ebimusubirwamu mu kisanja kino. N'obuwagizi bwe mumpadde n'omukwano n'obuwulize tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere ku lw'obulungi bwa umma. Abamulwanyisa n'abamuvoola abakwasiza Allah nti y'aba abalamula. Wabula tusaba Allah abalungamye oba si ekyo Allah ekayini ajja kubasasula era ajja kubekwatirako abasinga. Katumulemu katono tukyadda n'agataliiko nfuufu amalala tuvaawo. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Leero tuli Busunju twasaze fuuti 5 ku 10 ku bukadde 8.5 bwokka. Leetako miliyoni 4.5 zokka. Okozese polotiyo fuuti 5 ku 10. To authorize government to borrow. Parliament eyisizza obuwumbi 726 okusasulira endagaano ya umeme eyaweddeko. Those in favor say on the contrary nay. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move it baby jelly. All day confidence. Ale no mu kiseera ekyo mu lutambula olwo
wabaawo obubonero mu bajjajja ab'amasiga buli omu yalonda akabonero ye mu mutima ke yali yeegwanyiza oba ye ke yali awulira ke katuufu okututwala mu maaso. Kale no bajjajja buli omu yalonda akabonero, naye jjajjanjiwe ekiseera ekyo yaliwo yalonda akabonero ak'ennyange. Bajjajja abaaliwo mu kiseera ekyo baali 11. Bwe baakuba akalulu mbaziira njiwe jiwu kyeru eyalonda akabonero k'ennyange ne bajjajja abaalonda obubonero obulala bwe baagenda okukuba akalulu bajjajja 7 be baayitamu. Olwo akalulu kaali kamaze okuyitamu nga jjajja Mbaziira amaze okukkiriza nti tugenda kweddira ennyonyi ennyange. Ulika y'omu ku mulamuko mawulire amalala omulabirizi wa West Buganda omulonde Canon Gaston Nsereko asimye Vision Group olw'okukwasizaako ekkanisa mu kubunyisa ekigambo kya Katonda. Ono akyaddeko ku kitebe kya Vision Group n'asisinkana agikulira Don Innocent Wanyama era n'akunga abantu okwetaba ku mikolo gy'okumutuuza nga 3 omwezi guno ku Lutikko Ekako. Omulabirizi omulondo wa West Buganda Reverend Canon Gaston Nsereko nga lino olukiiko luteekateeka emikolo egy'okumutuuza bakedde kukyala ku kitebe kyaffe wano mu industry area mu Kampala okumanyisa eggwanga enteekateeka bwe ziyimiridde. Basookedde ku mpeo za bukedde family embootekeze ku myaka 27 gye bakyaziddwa Simon Maseruka amanyiddwa nga omulendu w'ekibuga n'ababuulira eggwanga enteekateeka z'emikolo zituuse n'okukunga abantu okweya omubonyi ku Lutikko Ekako nga 3 omwezi guno ng'atuuzibwa. Bajje babeerewo ng'abajulirwa ku mukolo ogwo kubanga tegutera nno kulabika gujja lumu mu myaka egiweraawerako. Oluvudde ne badda ku mpeo za Bukedde TV 1 gye bakyaziddwa Sirayi Kizito ne bongera okuttanya ku nsonga zino. Naye mu kubakubiriza ng'abasaba buli omu yeeweeyo ne resources zonna z'alina n'amagezi gonna g'alina babigattegatte basobole okuzimba omulimu gwa Mukama. Oluvannyuma Canon Nsereko asisinkanye mu akulira Vision Group Don Innocent Wanyama asimye obulabirizi bwa West Buganda olw'okusosowaza Vision Group mu nteekateeka zaabwe. Agambye enkolagana ya Vision Group n'ekkanisa ya Uganda evudde wala nnyo ng'era yakwengera okutinta. We've had a long, very close, cordial relationship with the church. Actually, on several occasions, we've hosted the Archbishop here. He's come and prayed with us, prayed for us. We actually do a bit of business with the church too, good business. We are tenants of the church in some places. So for us, the church has been a partner. And whenever there's a chance for us to be able to work with the church, we don't hesitate. Bwatyo yeyamenti Vision Group egenda kuyiwa omubiri ng'enjogera ennaku zino okulaba ng'emikolo egy'okutuuza omulabizi omujja gitambula bulungi era mu bitiibwa. We are okay with working with you to make sure that this function is a success. Of course, largely for us, what we bring on the table is our media expertise, and it is usually helpful, one or the other. Well, it is helpful. So I know that we shall give you some value out of that relationship. I can say that yes, we shall support you on this particular cause and make sure that it's a success. Canon Nsereko atendeza Vision Group olw'omulimu amatenda kwekoze mu kubunyisa enjiri ya Katonda ng'ezisoza amawulire ag'ekkanisa. Atuludde ku byateekateeka okukola mu bukulembeze bwe ng'akulembeza yakugatta abantu mu bulabirizi buno obutwala disitulikiti 9. Enjiri ekyetaagisa nnyo okubuulira mu West Buganda. Kusinziira nze mu bitundu by'empiseemu abantu bakyetaaga nnyo ekigambo kya Katonda, bakyetaaga nnyo okukkiriza Kristo n'okulokoka. Ekigambo ky'okulokoka twagala okukinyweza ennyo, si kyakusaaga. Omuntu bw'akkiriza Mukama waffe n'alokoka, ebintu mwattu byonna byanguwa. Alangiridde nti okubuulira enjiri okusobola okuzuukusa Abakristaayo abalabika ng'abagudde mu kukkiriza kye kimu ku byagenda okusaako ekisa n'okutema empeereza okutumbula ebyenfunda amaka g'Abakristaayo. Twagala okuba nga tukwataganira wamu gavumenti, obwakabaka bwa Buganda ate era n'ebitongole ebitali bya gavumenti okulaba nga tukkira ddala wansi ku bantu okubasomesa, okubayigiriza ate era n'okubangula mu ngeri ezitali zimu okulaba
nti bava ku siteepu emu mu byenfuna okugenda ku siteepu endala mukyo omukolo guno Pulezidenti Museveni yasubira okubeera omugenyi omukulu agisubira okwementa obukadde 6 ababuzayo obukadde 200. wano ku mukolo twetaaga ensimbi, twetaaga ebikola olw'okuyimirizaawo omukolo ogwo. Kyokka ate era n'oluvannyuma lw'omukolo twetaaga ensimbi, twetaaga amagezi, twetaaga ebintu ebikalu okusobola okulaba nga tukola emirimu gya West Buganda gye sijja kukola muntu omu naye ffenna okutwalira awamu. Kanoni Alice Damulira akuliddemu akakiiko ategese ategeeza nti basubira abantu wakati w'50 n'akasanvu n'asaba abantu bongera okudduukirira omulimu guno. Kale twagala okukubiriza bannange mikwano gya West Buganda Diocese bannamasaka abantu bonna bageza West Buganda Diocese ebirungi okutuddukirira mu byensimbi. Twagala n'okwebaza bannamasaka batudduukiridde mu bintu ebikalu. Kajibi Fred yakusakidde guli nkulaakwedde TV. Ndowooza omulanga gutuuse eri mwenna bekikwatako okufuna ssente kubaako kyeweekwata n'okikola n'obumalirivu. Nga mu kanyomero k'omukenkufu leero Nyazi Julius atulaze engeri gy'osobola okufuukamu ayaluza enkoko eŋŋanda ku kyalo kyo era n'okusobola okukikola mu nkola esoboka eri buli omu. Kwanirizaako nnyo mu kanyomero k'omukenkufu tebyakola n'aviiramu awo era bwe tutyo bwe tutambula era gwe yakasooka okutwegattako okugamba tutya nkugamba nti welcome aboard era nga tutandise n'amaanyi tutandikiddewo Prof by Research omukenkufu Nyazi Julius. Mu kwaluza kuno tugenda kwesiba nnyo ku nkoko zinnansangwa olw'enkizo gye zirina katale kyokka era nga tuzaaluza tukozesa byuma olw'okuba nakyo kirina ebirungi bingi. Enkoko eŋŋanda za byafaayo nnyo naddala wano mu Uganda ne mu Buganda kubanga enkoko zino zigumira endwadde. Ate mu culture wano ne bwe tugenda ku buko tosobola kutwalayo kibuleira otwalayo nkoko ŋŋanda. Enkoko kati tezikyasobola kumaamira magi muzikanga ebikanga enkoko bingi nnyo ekisinga ddala okuba ekizibu ekyokusatu mu kwaluza enkoko zino nti enkoko bw'ogireka waliwo obulwadde bw'obuko obuko nabwo obulwadde bw'amaanyi nnyo mu nkoko eŋŋanda. Kitegeeza ki nti empanga egena n'erinyira enkazi n'ebiika amagi n'eyalula obwana ate obwana bwe bukulaakula empanga y'emu n'efuuka seddu buto nabwo n'ebuzaalamu kati obwana ne bufa ne buba nga bufa bufi tukiyita inbreeding. Ng'onooyaluza weetaaga sanitayiza okukuuma obuyonjo ng'amagi tusooka gasiimuulako kandi okwawula amagi agawase ku masumba n'ekyuma ekyaluza amagi nkaaga buli mulundi ekisoboka eri buli muntu. Okwata ka sanitayiza n'okafuuyira ku kapamba n'ogasiimuula jako kalimbwelimbwe. Ekiddako ki kwe kwebera oba amagi gano gafuna enkoko yafuna empanga kati ng'okwata ng'ogenda wali ekizikiza ekitangaala bwe kiyitamu bwe kiti ng'omanya amagi malungi bwe kitayitamu kitegeeza amagi mavundu. N'olwekyo tewandifunye magi gasusiza naku 10 okuva olwe baagabiika. N'olwekyo inkibeta yaffe oteekamu afulita y'amazzi afulita yetampeko namba afulita yeeno ng'oteekamu bulungi nnyo. Olupangamu amajigo wabula ng'osoose kugalamba bw'onooba ogakyusa omanye luuyi oluyina okutunulawa. Ekiddako kubikkako ekisaanikira kino ekiriko tayima ne temperature gauge era wano ng'oseetinga 37 n'akatonyeze 5 awe yenkanankana n'ebbugumu ery'enkoko yennyininyini. Bw'obanga okataddemu ku ssaawa emu ku makya ku ssaawa emu eya buli lw'eggulo n'eya buli ku makya olina okwongeramu hafuliita y'amazzi nga bw'ogakyusa paka ku lunaku olw'18 lwe tuddamu okugakeberako nga tweyambisa kando wabula ku luno kwawulako agatagenda kwalula ne tugajja mu incubator eno. Kitangala kirina okuba nga tekiyitamu kubanga mulimu akakoko bwe kiyitamu kitegeeza amagi mavundu gavunze buvunzi. Kati amagi agayisaamu ekitangaala ogajjamu kubanga enkoko bw'enaavaamu n'eryasa eggulire enkoko endala
lijja kuwunya lite amonia obukoko bwonna bufe kati kibwe kiggwa ng'oteekamu afulita ey'amazzi esemberayo ddala lwaki ngiyita nti yesembayo kubanga wano okuva ku lunaku olw'19 okutuuka ku lw'21 tetuddamu kubikkulako bw'obikkulako bwoti empewo n'emala eyingira obukoko bwonna bugenda kufa ku lunaku olw'21 akakoko akasooka kagenda kujja kakube ta. bali kubeera naffe malala sabalabizi abadiventi Dr. Moses Makandi Mukika kalatidde abadiventi okutuukiriza ennyingo essatu Yesu Kristo kwe yatambuliza obuweereza bwe omuli okusomesa okubuulira enjiri n'okujjanjaba nga bayita mu kutandikawo amasomero n'amalwaliro mu bitundu. Abamasomero ga Light Second and Vocation Bulenga bategese omukulu okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bwazza abatuusa nga batandise na kukumba bwetabeka abakulembeze mu kanisa y'abadiventi abakulembeze musabalabizi Dr. Moses Makandi Mukika Samuel Kajibu omulabizi wa Central Uganda Conference omulabizi wa Busuga Jimmy Kajula n'abalala okuba Director Salongo Kibirumbuga Saako Kitayo Mzee George Wellington Kibero sabalabizi ndi Mukika yebaziza Katonda olw'obulamu bwa Mzee Kibero n'ebyakoledde eggwanga. Asiya abatandisi b'amasomero ga Light Secondary olwogati tafaali ku kanisa yaabwe. Nenjagala okulowooza nti singa tuwagira abantu nga bano ne tuteekawo amasomero aga buli ngeri n'ag'ekkanisa okwetoloola eggwanga lino enjiri tusobola okugibuulira mu myaka mitono nnyo. Omulabizi Kajuba akatiriza obukulu bw'amasomero g'ekkanisa era twagala okukinyweza mu bunafu ennyo buli disitulikiti ebeere n'essomero mu bunafu kiba nti naye nga abasobola ejjo disitulikiti ezimu nga zirina amaanyi agasobola okukola essomero esukka mulimu. Salongo Mbuga yanjudde abakiise abajja ku bukiiko obudduka y'amasomero ga Light Second and Vocation era n'asiima buli amukwatiddeko. Amasomero gonna okukula gatuuse gafunye enkiiko ezeetongodde ezigenda okugadduza ku sipiidi okuva mu bukulembeze obubadde obwawamu obukulemberwa retired Archbishop Christian Alide Kisalongo. Abanyusi baweereddwa ebirabo okubasiima. Mama oyo Mbuga ayogedde gyembudde amasomero gano ebirabwako byonna nga byava mu mitwalo 2 kati wano wabeerawo kilomita wide campus ate n'emalala wegali awo. alonde okulembera mu lukiiko luddukanya amasomero gano Bishop Jimmy Kajula yeyamye okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Ekigendererwa ekikulu wano kwe kugunjula abaana ab'eggwanga mu mpisa ey'okutya Katonda, mu mpisa ey'okukozesa ebirowoozo byaffe, ensonga lwaki vocational studies we ziri okuyiiya. Balina basiimye Katonda ebyebaza batuusawo nga abayizi baabwe bayita bulungi ebigezo. Naye nebaza Katonda atuyambye okubanga tukoze emirimu okukoza essomero lino okulaba nga lyongera okuba n'abayizi abangi n'abasomesa abangi. B'ab'essomero lya Kisasi College erya Haji Latif Sebagala basanyukidde ku bannaabwe abayita ebigezo basiniya 6 ng'abawerera ku bafuna obule 19 mu masomo ga sayansi ne atise baatuza ab'ekikumi 27 yasinga mu sayansi Bahati Ashirafo abadde akola PCM yafuna 19 Songa Kisaki Mishero eyasinze mu atisi yafunye obubonero 19. Omwanafe Bahati yasinze mu sciences kumpi obubonero yafuna 20 asimanya akamu gye kaalaze naye nga yakoledde ddala bulungi obubonero 19 n'abaana bangi abalina obubonero 18 naye nga sciences ne mu arts bakoze ddala bulungi era tulabira ddala nti tugenda ku nkola eya gavumenti tulina abaana bawerako abajja okugenda ku gavumenti. Haji Latif abasiimye n'abakwasana amabaluwa bagenda okutandika yunivasite nga basobola okwegulira ebikozesebwa. Omwana omuwala okusoma obulungi n'otamusiima bayita mu kusoomozebwa kungi nnyo
n'abaana abalenzi kubaga olwaleero n'abaana abalenzi tubafaako nnyo kubaga nabo tutabafeeko n'obajja kubeera nga ate tutegeka abawala ate abawala betutegeka abalenzi bwe tetubategese so nolwekyo tuba situwadde amabaasa agabasiima asabye gavumenti okujja emisolo okugikendeeza ku yintaneti ebikozesebwa amasomo ebyenjawulo kiyambe okwanguza amasomero gonna okuteeka kalikulamu empya mu nkola gavumenti ebulanga nti enteekateeka yonna ey'okunyikiza kalikulamu empya gavumenti erina kubeera nga erina byesooka okukola nga okuwa solar system oba okuteeka amasanyalaze ag'amaanyi g'enjuba mu bitundu ebyenjawulo kubanga enteekateeka eno ekolera nnyo byuma bikalimagezi ogamba nti genda onyonyereze tebalina kompyuta labo gavumenti erina okubeera nti eteekawo enkola egenda okusobozesa amasomero okubeera ne kompyuta labo abazadde n'abayizi basiimye Hajji Latif Sebagala olw'okukozesa abasomesa abatendeke era nsobodde okufuna obubonero 19 neeraliza ddala Katonda era neeraliza ddala Honorable Latif Sebagala amasomo ga arts history Uganda geography nga nasobodde okufuna points 19 nafunye point 16 mu lit enkineiziramu nafunye points 18 kusooka kwa byonna kusooka okwebaza Allah olw'okumusobozesa okufuna points ezo Abudu Muwonge ne David Sikeme bakusakidde guli eno Bawokede TV twayozayoza bannaffe ate yo paalamenti eyisizza ekiteeso ekikiriza gavumenti okwewola obukadde bw'ensimbi za $109 okuliyirira umeme ensimbi zesize mu masanyalaze wakati mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi abaka badde baagala okulinda omuwendo omutuufu ogunaasalibwawo ssaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti ku nsimbi entuufu ezirina okuweebwa umeme mu lutalo lwa paalamenti olubadde olw'ebbugumu minisita ombezi ebyensimbi Musasi ayanjiza ekiteeso ekisaba paalamenti olukusooka okuwola ensimbi obukadde bwa $19 mu Uganda 725 okulirira kampuni ya umeme ensimbi zesize mu kitabo ky'amasindalaze oluvannyuma lw'endagaano yayo okuggwako. I beg to move a motion for a resolution of Parliament to authorize government to borrow up to euros equivalent of $998,988,556 from Stanbic Bank for the Umeme Limited buyout. Obula alipota y'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna by'eggwanga esomebwa Ssentebwako John Bosco Ikojo n'omumyuka we Robert Migadde esabye Paalamenti ekwatiremu okuyisa ekiteeso ky'okuwula ensimbi zirina okutuusa nga ssaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti amaliriza okwetegereza ssente entuufu umeme z'ebanja. The committee recommends that government approval for Umeme buyout be halted until the report of the Auditor General is presented to Parliament. I beg to move. Kyokka Minisita Musasi ategeeza Paalamenti nti gavumenti eri mu katunga tesobola kulinda yadde dakika kuba umeme eyagala kimu ssente ng'omwezi guno tegunnaggwako si kuginnyonnyola. I beg to oppose the recommendation by committee. If Parliament decides that we go up to next week, there is a high risk that we shall not conclude this process by end of March. Kyokka ababaka batabuse nga bawakanya ekya gavumenti okuwola ensimbi zeetagenda okukozesa nti kuba ekitongole ekirungamya ekisabo ky'amasannyalaze kyalazidde nti umeme ssente z'ebanja nnyingi nnyo kwezo zerina okusasulwa kuba okubala kwa nsimbi eyo kwalaza obukadde bwa $127. Ababaka bavumirira abakungu ba gavumenti abakola endagaano eno ne umeme etali mu kalonje eri ggwanga etuusiza gavumenti mu katto kano nga umeme erina okusasula obutasuuka olunaku endagaano lweggwako. The landed Attorney General knows that concession was badly negotiated. It is basic. All these problems you are seeing is because of bad negotiation. We have been investing in substations through loans. We have been building lines. Why should someone come and claim this thing as the investment and you want this process to be rubber stamped without Auditor General doing good work? The discrepancy between 120 to 190 million US dollars is too huge for us to handle in a proper way. Ngabala basimba ndakaku nga abaka abamu bakira bajuliza nti omwendo gavumenti gwalina okuwa ng'omutango munene nnyo nga wakiri ofuna kukkiriza gavumenti okuwula obukadde bwa $900 okusinga okugwa mu mugaasi ya bitundu 10 ku 10 ebyensimbi umeme z'ebanja. But if we can agree to pass this amount so that we are not caught off guard,
are we going to carry that burden that we will incur the 10%, the 20% for delaying to honor the agreement? Let us look at the consequences of the decision we are about to make. Government ekumiza parliament kino yakisalidde amagezi mu ndagaano gye yakoze ne Stanbic Bank egenda okukiwula nga ssente zonna zinaaba ziyiseemu ng'ekibalo kya ssente z'obumeme kiwedde zijja kuddayo mu banka. And the letter is here. It was laid. It is part of the documents of this house. Oluvala okusika omugo okutuuta ekiseera parliament ekisize ekiteeso ekikkiriza gavumenti okuwola ssente obuwumbi 725 okusasula obumeme y'amasannyalaze ebinyuke Bobimbi. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Mungeri mu parliament erisize ekiteeso ekiwagira gavumenti okusindika amagye South Sudan okuzza emirimu mu nteeko wakati mu kuwakanyizibwa ababaka abamu ekiteeso kireetebwa minisitule y'ebyokwerinda Jacob Oboth. I rise to move a motion for a resolution of Parliament to support the deployment of the Uganda People's Defence Forces in the Republic of South Sudan under the Memorandum of Understanding on Defence Cooperation. Freddy Kajobi yakusakidde Green ku Awukede TV. Webale kubeera naffe malala. Minisita w'ebyemizannyo n'okwewumuzaamu mu Bwakabaka Robert Serwanga akubiriza abantu okujjumbira enteekateeka y'okugula emijoozi gy'emisinde gya Ssaabasajja gy'amazaalibwa g'emyaka 7 nga bukyali. Abyogeredde ku mukolo ogw'okutongoza enteekateeka y'okutunda emijoozi gino e Kansanga. Minisita w'ebyemizannyo n'okwewumuzaamu Bwakabaka Robert Serwanga akubiriza abantu bakabaka okujjubira enteekateeka y'okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'ensanvu nga bukyali okuwala okutaataaganyizibwa. Abadde ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka y'okutandika okugula emijoozi gya Kabaka okuva mu bitundu eby'enjawulo gubadde ku kirebe kya bodaboda mu ggwanga e Kansanga. Oweekitiibwa Serwanga akasizza obukulembeze bwa bodaboda okwetolera eggwanga emijoozi gya bukadde 10 gye bagulidde abagoba baabwe okusobola okwetaba misinde gino. Awakwasa ssentebe waffe Mawejje Frank etaaga ofuna omujoozi gwo amangu era tukubiriza bannaffe abalala bonna mu Buganda bajje tugule emijoozi. Nga yeesigama ku kutambuliziddwako emisinde gino Serwanga akuutidde abantu ba Kabaka okwekuuma obulwadde bwa mukenenya. Era mu kulwanyisa mukenenya tekiriiko ggwanga, kintu kya Uganda. Ssaabasajja Kabaka atukulembedde buki bukulembezi. Ssentebe wa bodaboda mu ggwanga Frank Mawejje ekwedde ku bigendera by'enteekateeka eno n'ategeeza nga ekibadde kyakatako okwetaba misinde. Obubaka eri Katikkiro waffe omulungi nti naffe ng'aba bodaboda twagala kukyalako embuga. Alambuludde minisita Serwanga enteekateeka ez'enjawulo ez'okulaakulanya omulimu gwabwe n'asaba wabeera enkolagana wakati waabwe n'Obwakabaka. Tukusaba naawe Oweekitiibwa otuwagire ffe tetugenda kutiiririra Ssaabasajja buli nsonga yonna eya Buganda tugenda gikwata kannabwala. Tukwateeko Ssaabasajja Kabaka mu lutalo lw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era mbakunga mwenna bannakajjansi tuwagire nnyo enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Buli musaabaze gw'ovuga ebeere message eri buli musaabaze olunaku olwo lubeere nga public holiday. Ne bannakyagwe nga bakulembeddwa Musekebo Matovu Vicente batongoza okutunda emijoozi mu ssaza ery'Ekyaggwe. Tongoza emijoozi omubaka w'Olugazi municipality Stephen Serubula akunze bannakyagwe bajumbira emisinde gy'abiri sako n'okugula emijoozi. Tugule emijoozi naye omulamu omukulu Ssaabasajja Kabaka gwe yatuwa gwe gw'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya era nga twagala nnyo okutaasa bamaama n'abaana ab'obuwala bataata yonna gye muli okutaasa abaana baffe abawala era n'abalenzi okutakwatibwa kawuka kano akasiriimu. Yese Kibobo Vincent Wantuvu abweze nga bannakyagwe bagenda okujja amasaza gonna agenda mu kutunda emijoozi egy'okudduka. Ekyaggwe okuba amasaza gonna okulaba ntugula emijoozi egisinga obungi. Mu ekyo omutaka w'ekika ky'Emmamba Gabunga zikwa James mu biro 5 abakayina kafu okubbula ekika nga atandise n'okuddaabiriza embuga y'obujjajja esangibwa Buru Mugombole Kasanje ewakiso. Omubaka Serubula addukidde n'omulimu gw'okuzzaawo embuga eno n'ensawo za simenti 40. Ng'aba nze yajja okumuwa 3 nga tegamala era n'anagano ndaba tegamala. Tuzze okwongera okukola ebyo ebitusuubirwamu era tujja kwongera okubikola nga jjajja atukulembedde. Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Kyobe ky'omubazi ategeeza nti basuubira okufuula ekifo kino eky'obulamuzi eri abazzukulu. Za Honorable Serubula kyatukoledde
okujja alabire ddala omulimu ogugenda mu maaso ku kika eky'emmamba n'atatuwa buwi n'asigala. Omubaka Sibula asiimye enteekateeka z'omutaka omujja. Tuzze ewa jjajja okwongera okumuwagira era n'okwewagira okulaba nga twongera okubbulula ekifo kyaffe kino okukifuula eky'amaanyi. Ye Omutaka Gabo ng'atubuulidde ku mpenda z'atemye okubbulula ekika. Basiimu nnyo olw'enteekateeka eno, kino kye tulimu kye bayita okubbulula. Tulimu kubbulula ekitiibwa ky'ekika kyaffe okutandikira ddala ku mirandira. Nnyo mu mpaka z'ensi yonna ez'okusunsulwamu eza World Cup 2026 emikisa gya Uganda Cranes gyeyongedde okusereba oluvannyuma lw'okukubwa bannyinimu aba Mozambique goolo 3-1. Emikisa gya Uganda Cranes okuyitawo mu mpaka zino gyongedde okusannyalala oluvannyuma lw'okukubwa bannyinimu aba Mozambique ku goolo 3-1 ng'omupiira gubadde Misiri. Ekitundu ekisooka kiweddeko nga bannyinimu aba Mozambique bakikulembedde ku goolo 3-1. Goolo yaabwe esooka eteebeddwa mu dakiika ey'okusatu ng'omupiira gwakatandika ng'omutanyi waabwe Pepo Miguel Santos ng'ebadde yakoona. That the goalkeeper should have done much better. He was actually standing way away from his line. There was no way that Ismail Watenga could save that. Delicious. Very, very delicious. Wabula mu dakiika ey'omusanvu omuteebi wa Uganda Muhammad Shabani ateebyeyo kyenkanye ne gubeera goolo emu ku emu. Back of the net! Quick!